إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi abebitibwa tukyagenda mu maaso n'ekyafa ekya nabi Adam alayhi assalatu wassalam. Tuvudde emabega ne tulaba engeri Adam yatondebwamu, ne tulaba engeri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalagira malayika okuvunamira Adam, ne tulaba okugaana kwa Ibulisu okubeera ng'evunamira Adam awamu n'ekyo nga zimalayika za Allah tabaraka wa ta'ala zigondedde ekiragiro kye ne zibeera nga zivunamira Adam alayhi assalatu wassalam. Ne tulaba ebibuuzo Allah bye yabuuza Ibulisu lwaki egaanye okukola sujud, era ne tulaba okwanukula kwa Ibulisu eri ekikolobero kye yakola okugaana okubeera nga evunamira Adam alayhi assalatu wassalam. Ne tulaba ekibonerezo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yawa Ibulisu okubeera nga Allah agifulumya mu status gye yalimu, n'okubeera nga agitegeeza nti nno egenda kubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu. Ne tulaba engeri Ibulisu gye yeeyama okubeera nti nayo egenda kukola obutaweera okubeera nga omwana Adamu agigoberera mu kuzikirira okwo. Ne tulaba ebyokulwanyisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa omwana Adamu okwetaasaako olunnabe lwa Ibulisu eyo. Kaakati we tugenze ab'ebitiibwa, tugenze ku maama w'abaana Adamu ayitibwa Hawa n'okutondebwa kwe. Yagamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuha nnaasu, abange mu abantu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mutye omulezi wammwe oyo eyabatonda nga abajja mwoyo gutya gumu. Yani oyo Adamu alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha, omwoyo ogwo ogumu Allah n'agujjamu omukyala nga ye maama waffe Hawa alayha assalatu wassalam. Saba Allah tuyingize ejjana atulage ku maama waffe oyo Hawa. Wabatha minhuma, Allah najja mu Adamu ne Hawa rijalan kathiran wa nisaa, n'abajjamu abasajja bangi n'abakyala bangi. Kitegereka bulungi? Kyetwetaaga okumanya wano kwe kubeera nti nno Adamu alayhi salatu wassalam Allah yamuwa omubeezi ng'akyali mu jjana, era nga ye mukyala we oyo maama w'abakkiriza Hawa. Hawa ye yatondebwa atya? Ye Adamu twategedde engeri gyatondebwamu, naye ate ye Hawa jaa fi sahihain, hadith eri Bukhari nani ne Muslim, ngeva ku sahabi ow'ekitiibwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi ayitibwa Abu Huraira. Agamba omubaka sallallahu alayhi wasallam ti man kana yu'minu billahi wal yawmi al akhir fala yu'dhi jarah, oyo yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, fala yu'dhi jara, yeekeke okunakuwaza, okuyisa obubi, okunyiiza muliraanwa we. Wastawsu binnisaa'i khayra, era abange mulaamirigane mu abasajja wakati wammwe ku kuyisa abakyala obulungi. Istawsu binnisaa'i khayra. Subhanallah, singa abakyala bamanyi eddiini eno n'engeri gyateeka ebirowoozo ku mukyala. Istawsu binnisaa'i khayra,
ekyo nabbi yakyogera mu bifo ebyenjawulo mu ahadithi nyingi. Ategeeza ki wano? Mubadde munyumya, mutambulamu, oli ne munno, abasajja muli wakati wammweyo ng'abasajja, naam, mwebyo ebiba bibeera mu mboozi zammwe mubeeremu okwekubiriza okuyisa obulungi bakyala bammwe. Naam, omuntu akubirize munne obutabeera mukubi wa mukyala we. Omuntu akubirize munne okubeera omugumiikiriza ku bukendevu bwa mukyala we. Omuntu akubirize munne okubeera nga alabirira bulungi mukyala we. Omuntu akubirize munne okubeera nga yaani buli kyonna ekiri mu kuyisa omukyala obulungi kigwa mu kigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, wastawsu binnisai khayra. Kitegerekese. N'agenda maaso alayhi salatu wassalam n'agamba fa innahunna, kubanga abakyala abo khuliqna min dilai, abakyala abo batondebwa mu mbiriizi. Wa inna awaja shay'in fi dilai, songa ekifo ekisinga okubeera ekigoomu ku lubiriizi, a'laahu, waggulu eri gye lutandikira. Aywa, yewasinga okubeera ewagoomu, ekintu ekisinga okubeera ekigoomu ekyewese ennyo ku lubiriizi yeri waggulu gye lukola lutya, gye lutandikira. N'agamba alayhi salatu wassalam, fa in dhahabta tuqimahu, bw'osalawo okulutereeza lubeere straight, kasartahu, olumenya. Nagati wa in taraktahu, ate singa oluleka n'otalufaako, lam yazal awaj, lusigala luli kakyama. Naam, kyavaga nti fastawsu binnisai khayra. Nabwe kiti abasajja, buli musajja akubirize munne okubeera nga ayisa mukyala we obulungi. Eno hadithi njagalamu ebintu bisatu. Ekintu ekisooka kye kintu maama waffe Hawa kyeyatondebwamu, yatondebwa mu lubiriizi lwa Adamu alayhi salatu wassalam binasi hadha alhadith, olwa hadithi eno. Limadha? Kubanga abantu abasigadde bamanyiddwa engeri gye batondebwamu. Si bwe kiri? Abakyala n'abaami batondebwa mu ntondebwa efaanagana. Ani yatondebwa mu lubiriizi? Ye Hawa alayha assalatu wassalam. Ensonga ey'okubiri y'ensonga ekwatagana ku nnecha y'abakyala. Maama waabwe gwe bavaamu alina taathiri ku nnecha yaabwe, alina effect ku nnecha yaabwe. Maama waabwe Hawa yatondebwa nga atondeddwa mu lubiriizi, ate olubiriizi lwewese teruli straight. Nekitegeeza nti abakyala balimu obugoomu bungi mu nnecha yaabwe. Kitegeka bulungi? Ekyo ekyokubiri. Ekyokusatu, wa inna awaja shay'in fi dilai a'laahu, ekifo ekisinga okubeera ekigoomu ku lubiriizi ye waggulu ku lwo. Bawula bagamba nti omumwa. Omuki? Omumwa kyekintu ekisinga okubeera ekyomutawaana ku mukyala. Kyekifo ekisinga okubeera ekigoomu ku mukyala. Era amazambi g'abakyala agasinga obungi gali ku mumwa. Naam, gali ku ki? Gali ku mumwa. Abo abayina ne jangu olumpe, jangu olumpe. Binsanga wano. Naam. Ogenda okulaba ayina bamanyi okuyita ku nsalosalo, agukira manju w'effumbiro ng'atuuse. Ng'omanya nti nno akoze eki? Agaleese. Maama wange yagamba nti gampenje, ng'ayina gwakola ki? Gampenje nga nti oyo ayina gakoze eki? Ayina galeeta. Kaakati nno wadde sifa yali badde y'abaki? Y'abakyala bokka, ne waliwo n'abasajja abalina sifa y'ekikyala ey'okwogera.
ey'eŋŋambo okutambuza olugambo okubungeesa eŋŋambo ekikola ku basajja kubeera bize eyo mu kibira abasalama nabatema miti bali mu kuba matoffaali banyumya ku byabufuzi byebityo ebyo boogerako si bwe kiri naye gye bali abasajja abalina olugambo n'okujegera okw'ekikazi efe twamuyina ku kyalo yali butunzi wanku aguza enku nagulizaako neggulire ate nga nno buli gwaliwa ye munne yekka toba kuba gwe munnange saalikoze eki saali bikubuulidde neyeyongerayo era ng'amawulire gonna agaafudde ku kyalo agamanyi kubanga yatambulanga nyumba ku nyumba nga abaguza enku kitegeereka ayiwa n'olwekyo bannange obwali mbaga eti buli kyalo kibaako afaananaganako bw'atyo kasanze endeese yange nammwe ayiwa Sheikh Abdul Fattah naye yamulina Paulo kakati bannange ensonga etegerekese kitegeeza nti omusajja mu ebyo by'osuubira mu bukendeevu ku mukyalawo mwe muli oluki olulimi akamwa bwe kuba kuyombayomba kuba kuvumaavuma bwe kuba ayiwa byonna biri mu bukendeevu bw'abakyala kitegereka ensonga y'okunanoza naye tugigatteko yengeri omusajja gy'adiiringa n'omukyala ayiwa politics oyo nabbi amusongako wano n'atusongera ku magulu ag'ekitiibwa nti ekimu ku bintu ebisinga okubureekinga amaka okugyawo amaka biva ku lulimi naddala omusajja singa obeera nga weewulira ebitiibwa bingi kizibu nnyo okuwangaala n'omukyala mu bimu ku bintu ebireetera omusajja okutalaka mukyala we ebisinga okubeera ku mwanjo biri ku luki biva ku lulimi era ng'eddagala byakubeera nti omusajja teweewulira nnyo bitiibwa kiyitiridde nze tebanyanukula nze tebanziramu bwe batyo nze kasobera nga olina ebitiibwa kituufu oli waddembe okubeera nti nno tokyagala nam ne buli woobeera nga olina oli muntu ebitiibwa byo bigamba togenda kubeera na mukyala togenda kuba naki na mukyala olina okumanya nti waliwo ebirina okuyitako waliwo byolina okutahammala ekyo tukiyiga mu hadithi eno nga nabbi akitulaga okulaga obukendeevu obuli ku luki ku lulimi nam aye n'akulaga nti bw'oyagala olugolole bw'oyagala omukyala ali kasartahu kyajjira mu hadithi emu ani ambulya lafuzo eri mu hadithi endala naga kasartahu n'agamba ti sallama wa inna kasrahu madha talaquha okumenya olubiriizi olwo kwe kutalaka omukyala bw'oyagala okumugolola abeere perfect buli kimu kitambule bulungi olulimi lubeerenga kiteeka bulungi oba okutwaliza awamu obukendeevu bw'olubiriizi nno okubeera nti nno luli awaj nam bw'oyagala omukyala abeere ku bujjuvu togenda kuwangaala naye ogenda kulumenya olubiriizi olwo nabbi n'agamba mu hadithi endala okulumenya kwe kutalaka omukyala ojja kuwuziga omukyala omutalase n'omulala omutalase n'omulala omutalase abasajja bangi bamala kamu mampaati n'ebitiibwa ebingi ngaalinaga ani anaabira nange mu bukadde bwe nnyingiddemu n'alyoka akkiriza nti omukazi asobola okuba n'obukendeevu obwo olwo nakkiriza okubeera ne munne ow'obukadde niino muvubuka agoba malagira mti kijja kulabika bubi n'akawasa 7 kijja kulabika bubi
kati ne bwanvuma nja gguma ne bwagira bwati nja gguma siwe kiri naguma obulamu ne bukola butya obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso so nga nabbi sallallahu alayhi wasallam kino yakitugamba dda naam bannange obufumbo ebiseera ebisinga obungi bufiira nnyo mu mwaka oba ebiri oba esatu egisooka naam bwe butafiira mu myezi egikola gitya egisookera ddala emyezi egisookera ddala lwaki abantu bano ebiseera ebisinga obungi baba tebanneemanya olwemanya olutuufu buli muntu okutegeera munne olutegeera olutuufu buli muntu okukkiriza obukendeevu bwa munne n'awangaala nabwo kitegeerekeka yate bwe kituuka ku bavubuka bava eno bo nga babalakkana ng'ebitiibwa bijjuvu ennyota balina nnyingi buli kimu bakyagalira mu budde buli kimu kira kutambula nga bakyagala ebiseera ebisinga obungi ogenda okakkananga so nga bwamala okutambulako akaseera ebiseera ebisinga obungi abantu bagenda beetegeera era ogenda okkakkana ng'omusajja alina mukyala we alina obukendeevu mukanya kwebuuza yategeera akimanyi nti one bwamugoba n'aleeta omulala naye agenda musaana obukendeevu obuki obulala bwekito nabbi ekitugamba hadith la yafuruqu mu'minun mu'mina omukyala omusajja omukkiriza naam tabeera awo nga obukendeevu bwalabye ku mukyala we naam bumuleetera kubeera nga amutalaka butalasi naga irradiya min inkariha minha khuluqan bwabaako kyamukyaye mu mpisa ze mu mbeera ze radiya minha khuluqan akhar amusiimako ekitende ekiki ekirala kubanga ojja n'omusiŋŋaana ng'ekituufu muyombi naye nga mu buyonjo mu kufa ku byambalo byo akamere kafumba mu butuufu nga kakati awo Allah agamba atya innal hasanat yudhhibna sayyi'at dhalika dhikra lidhakirin kiteeka bulungi innal hasanat yudhhibna sayyi'at obulungi obuli mu kyalo oyo bubikka obubi bwakola atya Allah aga dhalika dhikra lidhakirin okukujjukiza eri abo abakola batya abajjukira naam ekyo kiri ku mpisa kadhalika ne mu ndabika alina akazigo alina akanya ku matama alina akazigo n'akanya ku matama aiwa kakati zo zino enviiri okuba nti zakaweke nnyo innal hasanat yudhhibna sayyi'at kana akazigo n'akanya akali ku matama kabika kaweke kitegerekeka aiwa bweki gwe manya nti nno omukyala togenda musiŋŋaana nedda ebisatu tebibeera mu layini gy'oyagala ebina nebeera mu layini gy'okola otya gy'oyagala kakati webikolera omutawaana kwe kulowooza nti gwe olina feeling wekka naye mu ngeri yeemu gwe tolowooza nti nno okubeera nti gwe taata w'abaana gwayoleza gwafaako gwakolera buli kimu nti yakusangamu obujjuvu waliwo abayita mu luguudo nga bye balina byeyalisinze okwagala okusinga ono gwafumbira mu nju si bwe kiri ku kino mwami wange masha Allah ne ku kino masha Allah naye ku kiri waliwo gwalaba akirina atali ggwe naye agati ono ye mwami wange ono ye mwami wange gwe nalonda mu bangi si bwe kiri aiwa kitegeeza ki nabo balina bye bagumiikiriza ku ffe naffe tulina okuba kube tugumiikiriza ku bo ne tukola tutya ng'abazuukufu n'okwata mukyalawo n'omuteeka ku ggaali n'omuvuga n'omutwala mu ddalasa ne musoma enzikiriza ne mutegeera Allah ne musinza Allah ne mulira abaana mu busiraamu nga bw'omugamba nsaba Allah akumpe mu jjana kubanga Allah ajja kumuteekako obujjuvu obutayingira mu magezi go
nga n'omukyala bwaga nange nsaba Allah kumpe mujjana kubanga ono Sowedi agenda kubaako obujjuvu obutayigira magezi gani ga mukyala oli Fatuma. Kitegerekese? Aywa. Kakati eyo solution yokka. Eyo solution yokka. Abafumbo beekume kukusinza Allah. Basobola okuyingira ejjana. Bajja kwetunulako nga tebakikkiriza. Naam. Ate okubeera ne munno nga mwava ku dunia muli kaweefube y'omu ne mujja nga mwekutte ku mukono ne mwegumiikiriza ne mwezuukusa musaale ne mwefumbira futaali ne musiiba ne mukola mutya ne mutambulira ku bulungamu obwo, amazima kibaako maziya nga muli mu jjana ng'owulira nti kaweefube ono twamutandikirako ki? Twamutandikira ku dunia. Nsaba Allah tuyingize jjana ekitiibwa. Kakati abalungi tutegedde nti maama waffe Hawa yatondebwa ng'atondebwa mu lubiriizi. Oluvannyuma lw'okutondebwa kwa Hawa, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza abatonde bano ababiri okubeera nga bayingira ejjana. Naam. Yagamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa qulna ya Adam iskun anta wa zawjuka aljanna. Wekitiibwa Allah n'agamba Adam nti beera gwe ne mukyala wo gwe tumaze okutegeera nti ye Hawa babeere mu ki? Mu jjana. Era Allah n'abakkiriza okweyagalira mu jjana eyo nga bwe baagadde nga tebaliiko komo okuggyako ensonga emu gye tugenda okulaba. Allah yabagamba nti wakula minha ragadan haythu shi'tuma. Mulye nga bwe mwagadde, munywe nga bwe mwagadde. Ragadan kitegeeza ki? Mugamba arragadi min al-aish, kibayita arragadi al-aish. Ye muntu kuwangalya mu bulamu obulungi, okwiyagala, essanyu. Naam. Wakula minha ragadan haythu shi'tuma. Yabateekako kalimiti katya kam. Wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Naye temusemberera omuti ogwo. Fatakuna min adh-dhalimin, ne mubeera mu balyazaamaanya. Naam. Ababbayibuli bagamba nti omuti ogwo kwe kwegatta. Ekyo si kituufu. Abamu bo abamu ku bakristo bagamba nti ekibala ekyo kwe kwegatta. Sekaali Kirima agamba nti si bonna, hatta neeri waliyo kawulaani, waliyo ebigambo bibiri. Amasala galimu ebigambo bibiri eri mu bakatoliki. Warrajih, ekigambo ekituufu kyekyo of course ekiriko abaki? Ekiriko abasiraamu. Ekyo ekigambo ekikwatagana n'abasiraamu kye baliko kye kigambo ekiki? Ekituufu. Lwaki si kituufu? Naam. Kubanga eno khitaabu abakubanga shajara. Naam. Yali badde nga ye Hawa. Naam. Nga bwe bagamba si bwe kiri. Naye eno khitaabu kino ekiragiro kigenze eri Adamu nani? Ne Hawa. Kitegeeza waliwo ekintu ekiri identical ekiri wali Allah kyabaganye bombiriri. Kitegeka bulungi? Aywa. Wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Yabagana okusemberera omuti ogwo. Kugusemberera batya omuti ogwo? Naam. Naam. Kyali ki? Yabagana kugusemberera batya? Kugulya. Alaga fa akala minha. Kitegeeza yabagana kulya bibala byaki? Bya muti ogwo. Kitegereka. Naye nga birungi bitya? Bijjudde buli bulungi, buli ddekende, buli kimu kyonna, ne Allah yabaganye. Naam. Ibtila wa mtihana. Tewali bujulizi bwajja kuhaddada muti ogwo tugwali muti gwa kino oba kiri. Kitegereka. Era mu ngeri y'emu Allah n'ababulya ku bitendo by'ejjana eyo bye bagenda okubeera nga basangayo.
n'abagamba inna laka alla tajua fiha wala ta'ara, temugenda kufuna njala mujja neeyo wadde okwesiŋŋaana mu bukendeevu mu byambalo. Naam. Wa annaka la tadhma'u fiha, era mu ngeri y'emu temugenda kufuna nnyonta. Wala tadha, omusana tegugenda kukola ki? Tegugenda kubakubako. Naye nga bwe tugenda okulaba fawaswasa ilayhi shaytaanu, nga bwe tugenda okwera mu maaso, sitaani neetandika ogwayo. Kitegereka. Kakati Allah teyakomaawo, wabula yababuulira omulabe waabwe nga bwe twalabye aya. Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Allah n'agamba Adam ne mukyala waani Hawa ti ono nno mulabewo era mulabe waaki wa mukyalawo, yani mulabe wammwe mwembiriri. Takola olukujjukujju lwonna n'abafulumya mujja neeno ne muyingira mu bulamu obubi. Naam. Fatashqa, shaqawa wano yeriwa? Kwe kugwa mu zambi eribaleetera Allah okubanyiigira. Shaqawa kwe kubafulumya mu kifo ekirungi ne badda mu kifo ekibi. Naam. Shaqawa erimu amakulu ga mirundi emeka? Ebiri. Shaqawa esooka yempangaala embi omuntu gyawangalya mu bulamu bw'edduniya. Naam. Omuwarabu agamba fulani shaqi. Shaqi kitegeeza nti bulamu bwalimu si bulungi, ali mu kanyigo. Aywa, ekyo kimu. Era abakozi wano balebara, abakozi beeyita batya? Shaqi. Okukolera mu kanyigo, kubanga omukozi abeera mu kanyigo okukira kukola yeeyita shaqi. Naam. Tashti shaqi bw'obeera nga olina mathala ebbajjiro, najja nga mubazzi. Tashti shaqi oyagala omubazzi, oyagala omukozi, amakulu agenda okuteeka watu gondi akoleeri nakoleegi afune omusaala gwe. Kitegeeza bulungi. Kati ge makulu agasooka agashaqawa. Amakulu ag'okubiri kwe kuzikirira okw'eddiini. Genda mu muliro kuva mu nsi nga Allah takusiimye, eyo shaqawa. Era nga shaqawa eyannama ddala, yagamba w'ekitiibwa Allah. Fa amma alladhina shaqu fa fi nnaari lahum fiha zafiru wa shahiqo. Mazima ddala abo, naam, abazikiridde fa fi nnaari bamuliro lahum fiha zafiru wa shahiqo, bagenda kubeeramu nga bayiriitira buyiriitizi, ng'obulumi bubatuuse, ng'obulumi bubanoze, bave mu kukaaba batandike okuyiriitira obuyiriitizi. Zafiru wa shahiqo, saba Allah taase. Kakati fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, kitegeeza nti adduniya daaru shaqa. Wano tulinawo faida, sekasozi yagirabye dda. Sheikh Abdurrahman, faida wagirabye dda. Akafo abantu ke baagala olwagalo lw'okumutima, akabatudde ku mutima ke baagala, ke bataagala na kulowoozaako kaabulira. Daaru shaqa, kifo kya kubonaabona. Allah yagamba Adam fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Amakulu ne mugenda mu bulamu obwensi, obulamu bwakanyigo. Wallahi inna ad-dunya la daaru shaqawa. Obulamu bw'edduniya bulamu bwa kutawaana, bujjudde akanyigo. Nenga bwe bulamu omwana Adamu bw'ayagala olwagala daaru shaqawa, bujjudde akanyigo. Buli muzuukufu akalaba, buli muzuukufu akola ki? Akalaba. Singa tewaliyo kanyigo konna, okujjako okubeera ati ne bw'obeera mu byengera olengera nga bikoma, obirabako nga bikoma. Musajja ddaawo n'asirika bw'ati ne yeetunuulira n'agamba naye amazima abange kiki kye sirina? Buba bufuzi bulina, bwe ziba ssente
nzirina buli kimu kyo babeera baana balina buli kimu nkirina naye nga alaba ekimu ekiise mu maaso kugwawo kwa bulamu kikumalira okubeera nti shakawa n'ebyengera byolimu tosobola byeyagalyamu neyagalyamu ya mirembe ng'okimanyi tesaawa yonna obyabulira si bwe kiri obirekera abalala kaka twogedde ku muntu nga obulamu bulungi mu buli sayidi yonna oyo ataliiyo oyo takola atya taliiyo naye singa bwe kito bwe kibadde ekyokubeera nti obulamu bulina we bukoma kyali bali kimalira omuntu okubuyisaamu amaaso nam lakad fadaha almautu dunya walam yatruk lidhi lubbi fiha farha mazima ddala okufa kwaweebuula edduniya kwajanjala buswa mu maaso g'abazuukufu dhawulub alub bwebwongo obulamu obutegeera obukozesebwa obulungi nam mazima okufa kwaweebuula edduniya eno ne kugisala max mu maaso g'abategeevu walamu yaturuk okufa okwo ne kutalekera lidhi lubbi fiha faraha nyini bwongo okubeera nga edduniya agitunuulira mu ntunuulira ey'ekitiibwa just okufa kumala kati watya tutambulya mu bitosi mu nfuufu mu kyeya mu ndwadde mu bafere mu b'omusolo mu batemu mu buli kimu ebyo nno gattako endwadde ezikuliko gwe ng'omuntu ndwadde z'abantu bo bino biri abantu bali muyoleke edduniya daaru shaqawa law kaanu ya'lamuun singa abantu bakola batya fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kakati Adamu alayhi salatu wassalam yatuula mu jjana eyo ne Hawa ne bagyeyagaliramu ekiseera enkwe za sitaani tepapa naddala bwemanya nti nno gwediiringa naye muzuukufu tepapa nayo ejja mpola ekuba siteepu emu nebanga egezesa neddayo tepapa ebintu byayo nayo ebikwata mpola naye ng'emanyi nti ejja kutuuka ku kyekola etya kyeyagala gy'okoma okubeera omuzuukufu gy'eri gy'okoma okugiremesa okukuba ekigo kitegereka ate Allah mulungi n'alekawo nti singa eventually ekkubya ekigo tawuba kaweefube waayo yonna gwekoledde emyaka n'ebisiibo n'okola bukozi tawuba esigadde awo mu bbanga kitegereka obwo bwonna bulungi bwa Allah eri omwana Adamu kitegereka kakati sitaani yatandika okusala amagezi engeri gyegenda okubuzaabuza Adamu alayhi salatu wassalam abeere nga ajeemera owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kaseera bikatambula nabbi Adamu alayhi salatu wassalam ku necha ye ey'obuntu atandika okubaako bye yeerabira oba wasiya ya Allah yatwala nti nkulu nnyo mu kiseera we yagimugambira negendanga ekendeera mu bwongo bwe ekendeera feeling enzito gye yalina ku bulabe bwa Ibulisu negenda ng'ekola etya negenda ng'enafuwa kitegereka jukira awangala nayo muki mujjana wano nno tuyigawo nti ahlu shar yatadarrajuuna ba ahlu shar tebapapira gwe baagala kutuusaako bubi era munnange eggwe olwaleero omubanda watandika otya okubeera omubanda nga gwava mu maka ga Haji Sula omwana yasomako oluusi n'obusiraamu watandika otya okubeera omubanda olwaliro asibye n'enviiri atadde ne earring ku matu eyeekubye ettatu ayambadde engatto eziriko ekyuma
n'emiguwa enjegere mbulago na empale zonna nsale wano ku maviivi n'eno wansi tokyatya kuwemula wabitandika otya na bitadarruj otandika mpola mpola wasooka kubeerawo nga byonna ebyo obitya ng'obyenyinyala ne banno tebakupapira olutuuka tebasikeyo olutuuka bwati nasikayo bangi nakwata nakuwa notandikirawo okufuuwa nasikayo njaga nakuwa nofugira muleke tomupapira oyo swaba akyali mukugondi okitegedde wasaala nako kubanga wali ovudde eno ngaokolaki ngaosaala wasaala nako nyumba kuleka nosaala swaba okusaala salira wali salira wali muganda waffe aji mutabani wa aji olidde bulungi era mu bbaala wasooka kunywa soda bonga banywa bbiya okitegedde bulungi bwe baali balumba olw'okubba walumanyako ne bagamba nze nedda era ne bakuleka ewaka okuuma enju si bwe kiri bwe bitwe bitandika mpola 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 ne bakutwala step emu mu maaso bakutwala step endala ogenda okusiriikirira n'osiriikirira gye wali n'olwaleero gy'oli nga shattaani nga birala nnyo naye nga tojjukira nti olunaku lumu wayingira mu mbeera eyo mulundi gumu kitegereka Ibulisu nayo mpola mpola yatandika okusala amagezi nga nebbanga bwe liyita ku Adamu ali mu jjana ddeeri talaba Ibulisu nga alina ekinene kyakola omulabe kasakulaga nti munnange ontira bwere munnange sina nnyo mutawaana bakunda munnange bagamba batya ebigambo by'abantu onaabisobola so batandika abantu bakuno boogera onaabasobola kakati mpola Allah atusongera ku makulu ago agasongako mu aya nti walaqad ahidina ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma watugenda okutandikirawo nyini wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.